y'okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Walibawo emikisa chisubizo cha Yesu, walibawo kudobuja okuva eri Yesu, emikisa jo Yesu feje twetaga, mikisejo kudobuja tusabo jitwongere. Walibawo emikisa ejitusa obuja, kunsozi nemubiwonvu mikisa minjijije, emikisa jo Yesu feje twetaga, mikisejo kudobuja tusabo jitwongere. Walibawo emikisa tusaba jikepufe, otusobujoralelo chisubizo cho chiche. Walibawo emikisa singalelo jituwa, katwenenye bibi byaffe Yesu otusonyiwe, emikisa jo Yesu feje twetaga, mikisejo kudobuja tusabo jitwongere, mikisejo kudobuja tusabo jitwongere, mikisejo kudobuja tusabo jitwongere. Omulabi waffe omulungi wa 3ABN natera nsanyusa okulaba nti bw'oli mu ddiiro lyawo oba wonna w'osinzidde okulaba ng'otulaba. Mukama waffe yeebazibwe era twagala okumwebaza mu ngeri enjawulo nti atukumye nga tukyali balamu okutuusa olwaleero. Ffe baani abatasaanidde weewaawo naye nga Mukama atuganyizza okubaawo oba olwawo ng'akyalina ekigendererwa lwaki tulina okuba nga tukyali balamu okutuusa olwaleero. Nsanyusa okulaba, nkusaba otuule okkalire kubanga programu yaffe etuuse eŋŋanzi Bayibuli egamba ki. Mwe tuddiramu ebibuuzo ebyatusoberedda ebyatulemerera okutegeera mu Bayibuli, naye nga twafuna akaseera kano okwongera okunnyonnyoka n'okutegeera ki ekigambo kya Katonda nga bwe kigamba. Olwaleero tugenda kubikkula mu kitabo kyaffe ekya Samwiri. Kwata Bayibuli otugende mu Samwiri ekisooka. Tugenda kugenda mu ssuula ya 15 tusomereyo olunyiriri olwa22. Samwiri ekisooka essula ya 15 olunyiriri lwa 22. Era nga lugambye nti Samwiri n'ayogera nti Mukama asanyukira ebiweebwayo ebyokebwa ne ssaddaaka okwenkanankana nga bw'asanyukira okugondera eddoboozi lya Mukama. Laba okugonda kusinga ssaddaaka
obulungi n'okuwulira kusinga amasavu ag'endiga ennume. Olwaleero twagala okwetegereza Katonda ayogedde mu kigambo kye tasanyukira nnyo saddaaka ne bwe tunaakola ebirungi naye nga tetuli bawulize tekigasa. Kale obuwulize busingira ddala saddaaka obulungi. Leero katulabe nga tugondera ekigambo kya Katonda. Mukama atusaasira tuwa omwoyo w'omutukuvu tumenyekere ekigambo kye kisobole okutukyusa mu mitima olwo tulyoke tubeere abalamu mu mwoyo ne mu mubiri. Kale nkusaba tuula okkalire nateera nga bulijjo akaseera kaffe ntuuse nga nze omutesitesi era omwanjuzi wa programu eno nga bulijjo Maureen Namutebi ng'era ntuuse n'omusumba waffe Ivan Sebaggala nga era n'olwaleero atuuse okutumenyeramenyeramu ebibuuzo bye mwatuweerezza. Musumba kisanyusa okukulaba. Amiina nnyabo. Mwebale kuyita mu wiiki. Mukama atukuumye na mwebale kubakuuma. Atusaasidde. Amiina. Wiiki eno etutambuzza kubanga tuli mu gospel rally z'abakyala. TMI. Naye tutambula. Naye tutambula. Mukama afaayo. Mukama afaayo weewaawo. Kale musumba era nga tugenda okutandika programu eno tugenda kusooka twewonga eri Katonda tulabe nga atuyamba okuddamu ebibuuzo by'abatulaba. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde. Twebaza nnyo olw'omukisa gw'owadde omulabi wa programu eno. Tusaba omwoyo omutukuvu nannyini magezi n'okutegeera ag'ekigambo kya Katonda agatuwe. Tusobole okutegeera ddala ebiyigirizibwa obulamu bwaffe bukugonda era bukuwulire ng'ekigambo kyo bwe kiri. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. 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 Weewaawo musumba. Omulabi waffe yasinziddeeyo n'atuweereza ekibuuzo ekyasoose. Kino nno nga kyatuzizzaayo ng'ennaku z'omwezi 3. Yatugambye nti 3 Juuni otyo lumanyiddwa ng'olunaku lw'abajulizi ba Uganda era nga kirowoozebwa bangi nti bano batukuvu. Ekibuuzo ne kibuuza nti mu Abadventi ekyo mukirowoozaako ki? Twagala okwebaza eyabuuzizza ekibuuzo ekyo yatukoze bulungi. Era tusaba n'abo abalaba programu eno n'abawulira obuwuliza amaloboozi gano nabo beeyongere okusindika ebibuuzo ku nnamba z'essimu eziyita wansi awo kubanga tumanyi nti teriyo kibuuzo kyonna Bayibuli kyetawa kyakuddamu okuggyako ekyo kye yayagala kireme kuddibwamu. Lwekyo twebaza Katonda olw'ekyo. Twebaza olw'abatugoberera n'ababuuza batukola bulungi. Basigala nga bafuula programu eno ey'omugaso si eri bo bokka naye n'eri abalala kubanga ebifaananyi bino n'amaloboozi gatambula ne gadduka emisinde ne gagenda eri abantu betayinza na kulowooza bungi bwabwe kubanga mulimu abatugoberera nga bali ku YouTube, mulimu abagoberera nga bali ku Facebook, mulimu abagoberera nga balaba ku TV butereevu, mulimu abawulira audio eza bino ebigenda mu maaso. Olwekyo bw'obuuza oba otukoze bulungi. Ate musumba ekinsanyusa nti si abaagala kuyiga bokka kwegamba nti abatamanyi naye nti n'abamanyi bongera okwagala okweyongera nabo ne beeyongera okumanya mu kigambo kituufu. Like they say iron sharpens iron. Kyuma kiwagala kyuma. N'ekigambo kya Katonda kiwagala kigambo kya Katonda. So kati tweyongera okuyiga. Tubeebaza bambi okubanga babuuza. Mbadde siyinza kukyerabira ekyo kubeebaza. Ekibuuzo 3 June wano mu Uganda ndowooza wokka we luli. Abantu bagenda abamu batambuza na bigere. Abajulizi ba Uganda abamu batambuza bigere ne bava yonna gye bava. Mpulira abamu bava Congo, abalala bava Rwanda, abalala bava Kenya ku nsi ez'emiriraano ne batambula ne bagenda ku lunaku lw'abajulizi. Okusooka eyabuuza ekibuuzo ekyo njagala okumutegeeza nti ebisinga ennyo bikwatagana ku bajulizi sibimanyi nnyo ku lw'ensonga nti ekkanisa ey'Abadventisiti awamu ne Bayibuli titerina weekoonera ku ky'abajulizi kubajjukira oba okubatwala nga bakulu mu ngeri emu oba endala. So enzikiriza ezikikola ezisinga ze mmanyi ndowooza Abaprotestanti n'Abakatuliki. So balina okunnyonnyola okugaza. Ebiseera ebisinga omu gye bambuuza ekibuuzo ng'ekyo nsooka kukola bigambo bino disclaimer ne mbategeeza nti bw'obuuza ku Christmas Omukatuliki agitegeera nnyo okunsinga kubanga yagikuza ate yagitandika. Bw'obuuza ku bajulizi Abakatuliki n'Abaprotestant n'Abasiraamu bangambye nabo
batandisa okumpimpi muzikiti awe nabo balina abajulizi kaakati be basinga ennyo okutegeera bino so bw'olabanga mbyogerako manya nti nnyonnyola okusinza ku experience nekyendaba era kyemmanyi aba Seventh Day Abadventisiti balowooza ki ku bajulizi bano ndowooza abuuza ekibuuzo kino kubanga tatulaba nga tutambula tugendayo talaba yadde ekkanisa ng'eboogerako talaba yadde kale we bali kwa tuyinza okuba kale nga tugamba nti bali Abakatuliki naye ffe abaffe bo baliriddawa tetulinayokko nti oba tutambuzeeko ebigere tugendeko eby'eggulu oba mu busoga eyo waliyo aba Seventh Day abaafiira eyo ku lw'eddiini n'ebirala njagala okumutegeeza nti kyalina okumanya kiri bwe kiti nti mu Bukristaayo era mu byawandiikibwa abajulizi bye baakola bye tusomako nti baafa ku lwekyo bakkiriza nti kyekyali ekituufu n'ensonga lwaki bwe nti bwe njogedde baafiiririra ekyo kye baali bakkiriza nti kyekituufu mu kiseera kyabwe ffe kitubayigirako bikulaawo mu kubikolirwa 2:10 2:10 kubikulirwa sura 2:10 waliwo ebigambo waliwo ekyokuyiga kituyigira kubo agamba atya agamba nti totya byogenda okubonaabona totya byogenda okubonaabona otyo totya byogenda okubonaabona laba omulyolyomi oyo agenda okusuula abamu ku mmwe mu kkomera otyo mukemebwe era mulibonaabonera ennaku 10 otyo mbeeranga mwesigwa okutuusa okufa nange ndikuwa engule ey'obulamu owulidde akantu ako ebyawandiikibwa biraga nti abakkiriza Katonda nabo bajja kuyita mu kubonaabona naye bituyigiriza okubeera abeesigwa newankubadde nga kyetaagisa okufiirwa obulamu ku lw'okusigala ng'okkiriza Katonda so ekyo kyakuyiga kyetusobola okubayigako nti baafiiririra ekyo kye balowooza nti kyali kituufu kati naffe Abakristaayo kye tulowooza nti kyekituufu buvunaanyizibwa bwaffe okuwaayo n'obulamu naye nga tusigadde tukikkiriza so ekyo kyakuyiga ekibaliko so tetwagala tutegeeze bantu abalaba puroguramu eno nti tetulina kituyinza kuyiga ku bajulizi newankubadde nga tetubalina ng'Abadvent mu Uganda newankubadde nga tetutambula netugendayo newankubadde nga ebyabwe tebitukwatako naye waakiri olunaku olwo bwe lutuuka tusobola okujjukira nti waliyo abantu abafa ku lwekyo kye bakkiriza ndowooza naffe ng'Abakristaayo kikulu nnyo tubeere bazira newankubadde ng'embeera eyinza okukyuka okubonaabona akwogeddeko bali batema bali bakola ki naye mubeere beesigwa so ndowooza nti ekyakuyiga kye tubayigirako buno bunnabbi tuyinza obutagenda nnyo okunnyonnyola ennaku 10 naye wabula ansi ebadde nti tujjukira nti naffe ng'Abakristaayo Abadventisiti bwe tuyitamu kubonaabona n'okunyigirizibwa kitugwanidde okuyimira ku mazima newankubadde ng'okufa weekuli naye ekyenjagala nkutegeeze nti tulina abajulirwa mu Bayibuli kubanga omanyi Omwadvent muntu wakyawandiikibwa tulina abajulirwa abamala mu Bayibuli bikula mu Ebbulaniya essula 12 onyo olusooka tulina abajulirwa naffe tulina bamatters naffe tulina bamatters bamala lwakuba nti affe abaffe babayita ba Bible matters so si Uganda matters tulina bamatters naye abaffe babayita ba Bible matters bikula 12 olusooka agamba atya Ebbulaniya naffe abakkiriza naffe bwe tulina olufu lw'abajulirwa olw'enkanaawo otyo olutwetoolodde otyo twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe tuddukanenga n'okugumiikiriza okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe naffe tuyina olufu ekigambo olufu kitegeeza countless tulina olukalala mu ssula y'e11 nja kujoogerako mu maaso awo yali amenya olukalala nti naffe ng'abakkiriza tulina olukalala lw'abajulizi betulabirako olunene countless tosobola na kumenya amannya gaabwe n'ogamalayo newankubadde nga mu ssula y'e11 yamenyako kugasoboka olwekyo Abadvent balina abajulizi naye ffe baffe tubayita ba Bible matters
abajulizi bayibuli beeyogerako nti ddala obulamu bwabwe bwabwewaayo ku lwekyo baali bakkiriza. Lwaki tubayita abajulizi baffe? Kubanga kye baali bakkiriza n'ekyabattisa naffe kye tukkiriza. That's why tubayita ba Bible Matters. So tuyina olufu lw'abajulirwa olwenkanidde awo. Era abo bayibuli egambye nti olw'okuba tululina kati kino ffe kye tuba tukola. Agambye kwambula kibi, okwejjako ebizitowa, okutambula nga tuli beesigwa mu lugendo lw'okukkiriza, kubanga kwe kuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe nga tutambula n'obugumiikiriza. Ba Bible Matters abali mu bayibuli ffe situbajjukira nga tutambula kugenda gye baafiira. Abajulizi abafu ba bayibuli tetubajjukira nga tugenda kwenaanika ngoye ze baayambala. Tetubajjukira nga twebbulamu mannya gaabwe. Tetubajjukira nga tubateerawo nnaku. Abajulizi aba bayibuli tubajjukira nga tukola ebintu bisatu. Ekisooka kweyambulako kibi. Ekyokubiri kwe kubafaanana nga tutambula olugendo lw'okukkiriza nga naffe tetugudde. Ekyokusatu kwe kuyiga obugumiikiriza nabo bwe baalina naffe tubeere bagumiikiriza nga tuli mu lugendo lw'obuwanguzi. Kristo ayogera ku kigambo ky'okugumiikiriza okutuuka okufa. Alinga atulabula nti ku lw'erinnya actually yakyogera nti ne ku lw'erinnya lyange bali babonyaabonya mu muliganyizibwa. Ago mazima. Nti oba kirituuka ne ku kiseera ekyokufa. N'ekiseera ekyokufa. Kati atugamba tugumiikirize. Okugumiikiriza, okwejjako ekibi n'okusigala nga tuli beesigwa. Awo Musumba ninawo ng'ebibuuzo bibiri. Ekisooka. Nange Morini nsobola okubeera omujulizi. Era kye mbadde ngendako. Kati ekyokubiri. Omujulizi ono afiirira ddiini, afiirira Kristo. Kaakati ekisooka nange nsobola okubeera omujulizi. Lwaki mbeera omujulizi? Kubanga abo aboogeddwako mu bayibuli bye baayitamu nange bwe mbiyitamu ne mbeera mwesigwa n'enfa. Bwe mmala okufa nsobola okubeera omujulizi. Ekigambo omujulizi kitegeeza omuntu eya witnessinga, kitegeeza omuntu eyayimirirawo n'ajulira ekyo kyakkiriza. Nga tetufuddeeyo oba baamwokya bwokya, oba baamutemako omutwe, oba yafa bulwadde, oba natural death. As long as ng'obulamu bw'omuntu oyo bwayimirira nga bwesigwa eri Katonda ne butamuvaako ebbanga lyonna, oyo mujulizi. Kati bayibuli kyeva oluyise olufu. Tosobola kubala bungi bw'abajulizi ne betutategeera ne wano mu Uganda ne mu Kenya ne mu Tanzania yonna abajulizi gye bali. Ate mulimu abajulizi abalamu n'abajulizi abaafa. Kyogereko. Yes. Eriyo mu mawanga gye tuwulira abantu abayigganyizibwa olw'obukristaayo. Yes. Olw'okukkiriza. Naye ne basigala nga beesimbu. Babookera mu makanisa. Abo ne babasiba ne makomera. Yes. Kati abo nabo tusobola okubabala. Abo si kubabala. Abo bonna bajulizi ba Katonda. They are all Bible Matters. Bonna bajulizi. Bayimiriddewo okujulira. Bayimiriddewo okukakasa kye bakkiriza. Kati ffe Abadventisi tuyigiriza abagoberezi baffe babeere bajulizi abalamu. Bwe balibanga bafudde obulamu bwabwe tulibukozesa ng'ekijjukizo n'abalibawo okunywera. So ffe tuyigiriza abantu okuba mu bulamu obw'abajulizi bano aba bayibuli. Ba Musa, olw'okukkiriza Musa, olw'okukkiriza Ibulayimu, olw'okukkiriza Enoka, olw'okukkiriza Yusufu. Ffe tuyigiriza abantu baffe nti mubeere bano. Tetubagamba nti mutambule mugende egindi gye mubasanga. Ne mission statement yaffe eya Seventh Adventist Church ng'ekkanisa ya Kristo erimu ekigambo ekigamba to make them living witnesses. Ffe tetwogera ku bajulizi baafa, tubayigirako buyigizi. Ffe tuyigiriza abantu kuba bajulizi abalamu. Yensonga lwaki Abadventisi tuyina nnyo budde bungi bwagamba nti tugende egindi waliyo abaajulira. Kubanga abajulizi bonna bajjudde katunagenda wa tunaalekawa. So ffe bali tubayigirako buyigizi. Kati ate ffe abalamu ne tubayigiriza babeere abajulizi naye nga balamu. Kibi nnyo okutambula n'ogenda eri abajulizi abafiiririra eddiini gwe nga togirimu. Tekirina kye kikugasa. Kati ffe kye tuva tuyigiriza abantu baffe nti okusinga okutambula engendo nga munoonya abo mmwe mwennyini mubeere bajulizi ab'amazima. Bayibuli kyegambye mweggyeko ekibi mutambule n'obwesigwa ate mubeere bagumiikiriza. Eyo kyokka kye twetaaza abajulizi. Tetubeetaaga lwa nsonga ndala yonna.
ekyokubiri kyobuuzizza n'ogamba nti kaakati bafiiririra ddiini bafiiririra Katonda. Ekituufu balina kufiiririra Katonda, balina kufiiririra Katonda kubanga era Katonda eddiini kitegeeza ekintu ky'okkiririzaamu mu bulamu. So okukkiririza mu Katonda kwe kuteekwa okubeera ensibuko y'omuntu okugumiikiriza okubonaabona. Newankubadde nga bano baabookya naye si bonna nti banaafa bwe batyo, naye ekikulu kiri kimu, bwe bulamu obwesimbu eri Katonda. Kubanga Katonda oyo gwe twesiga, gwe tuyimiriramu okugamba nti katufe ku lwa Katonda oyo, si ku lwanzikiriza oba ddiini n'ebirowoozo by'abantu. Olwaki musomba ndese ekintu ekyo abantu bangi bakoze ebintu kwegamba ebyewuunyisa mu linnya ly'eddiini ne bagamba oba ne bwe yeetulisizaako bbomu kate ajjewo omutujju ye ne bw'afiira kwegamba oyo aba afiiriridde kyafiirire kweganga akireetedde mu umbrella ya ddiini. Waliwo ebintu bingi nnyo bye tukkiririzaamu naye ng'ate Katonda tabikkiririzaamu. Ekyo kyewalanga nnyo. Weewalanga nnyo okukkiririza mu bintu Katonda by'atakkiririzaamu. Weewalanga nnyo okukola ebintu Katonda by'atakola. Oluusi eddiini ziteekawo embeera ey'okuziyiza abantu okutegeera Katonda by'ayagala ne zibateeka mu mbeera ey'okukola bo bye balowooza nti bye bituufu. Kati bulijjo tugamba nti okubeera omujulizi teweetaaga kufa ku lwe bye baakusomesa mu ddiini yo. Weetaaga kufa ku lwa Katonda gw'okkiriza kubanga ye nannyini kugabulamu butaggwaawo era y'ensibuko y'amazima. Kwegamba leka bakutte. Yes. Naye nga basinziira ku lwa Katonda kw'olina mu Katonda. Yes. So si lwa nsonga ndala yonna etakwatagana na Katonda. Ne Peetero akyogerako tebakuyigganya kirungi. Singa babeera bakuyigganya nga tekivudde ku ggwe. Waliyo omuntu gwe bayigganya nga buzibu bwe nga sina buzibu bwa Katonda nga yeetaddewo bweteesa ayigganyizibwe naye nga Katonda tamuyinaamu na pulogulaamu yonna. Kati ekyo kirina kuba kyanjawulo nnyo. So bwe tulaba ku 3 June waliyo ebikolebwa. Abantu batambula ne bagendayo ku bigere, abantu bafukamira mu maaso g'ebibumbe ne babisaba emikisa n'abafu kubanga abajulizi baafa naye abantu bakkiriza newankubadde baafa naye bakyakola ebiki ebyamagero kubanga yabuuziza tulowooza ki ku bajulizi. Kati nga tuddamu ekitundu ekisembo kyenjagala nkutegeeza ekiri bwe kiti, Bayibuli eyigiriza nti abafu baafa dda bikkulaawo mu Buulizi essula 9 onyo olw'okutaano n'olw'ekkumi ozitusomere. Tulowooza ki ku bajulizi ng'Abadventisiti? Lwaki situgendayo ne tusaba emikisa? Lwaki tetugenda ku malaalo gaabwe bwe babateeka ne tuvaawo nga tuli bulungi? Lwaki tetugenda ku bibumbe bye bababumbamu ne tusaba obulamu nga bwe tulaba abantu ku radio manya ku TV ne bwe tubawulira ku radio nga bakola? Obuulizi 9:5 agamba atya? 9:5 osoma. Kubanga abalamu bamanyi nga balifa. Buli muntu mulamu amanyi nti alifa. Naye abafu tebaliiko kye bamanyi. Tebakyalina mpeera. Songa tebakyalina mpeera. Kubanga ekijjukizo kyabwe kyerabirwa. Soma olw'ekkumi. Olw'ekkumi. Otyo? Agambye nti buli kintu omukono gwo kyegulaba okukola okikolanga n'amaanyi go kubanga tewali mulimu newankubadde okuteesa newankubadde okumanya newankubadde amagezi emagombe gy'ogenda. Owulidde ebigambo ebyo? Abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebalina kye bamanyi. Abafu tebakyalina mpeera ku nsi kuno n'ekijjukizo kyabwe Bayibuli egambye nti kyerabirwa. Teri kintu kya bulabe nga kukola kijjukizo ky'abafu. Kubanga si bakyali balamu. Tetuyinza kutambula gye baafiira tugendeyo kubanga tebakyali balamu. Bayibuli egambye nti buli ky'owulira ng'oyagala okukikola kikole ng'oli mulamu. Twebaza Katonda tube baali balamu baakola ekyo balowooza nti kituufu. Naye kye tugamba kye kino nti bw'omala okufa teriiyo kumanya, teriiyo kutegeera, teriiyo mulimu gwonna mu magombe gy'ogenda. Katoyina bw'ogamba nti abasajja baafa naye gye bali eyo balina bye bakyatukolera. Okuyigiriza okufaananako bwe kutyo kubeera kuyigiriza kwa busamize. Ate Abadventi abakkiriza mu Bayibuli tebasobola kusamira. Abafu we bafa baba bafudde. Bikula Zabbuli awo 46:4.
abuuza ekibuuzo Abadventist tulowooza ki ku bajulizi. Zabbuli 16 olwokuna agamba atya? Olwokuna agambye soma. Omukka gwe gumuvaamu nadda mu ttaka lye. Otyo olunaku olwo lwennyini ennaku z'omwezi abajulizi lwe baabookya ebirowoozo byabwe n'okutegeera kwabwe lwe kwakoma. Kitiisa nnyo olwaleero bw'osanga omukristaayo akwata ne Bayibuli ng'agenze ku bantu ebirowoozo byabwe ebyakoma almost 100 years ago okubasaba amagezi ayite ebibuuzo. Abafu bamuteeseza eri Katonda. Kyabulabe. Katosobola kubanga oyiga Bayibuli n'ogenda ku malaalo ag'abajulizi. Okuyigiriza kwa busamize. Olunaku luli lwe baabookya ebirowoozo byabwe lwe byabula. Kati omuntu yenna okutambula okugendayo abeera atuukiza lugero lw'Abaganda nti kugamba omuntu agenda n'asaba oluwanga obulamu. Saagadde kozesa kigambo kisoose. Toyina ngeri gy'ogenda ku kawanga n'okasaba buki bulamu. Obeera otengejja atengejjera bwereere. Kati Abadventisiti basoma Bayibuli tutumbe tugenda ku buwangwa kubusaba bulamu. Tuba tuvudde Katonda n'ekigambo kye. Ne Zabbuli 15:17 wakiri katusooke tusomeko ekyo tusooke tukomekaawo then tulabe 15:17 agamba atya? Agambye otyo abafu tebatendereza Mukama. Abafu tebatendereza Mukama newankubadde abo bonna abakka mu kusirika. Abafu tebatendereza ani? Mukama. Kati kugamba oti anti abajulizi bansabira batendereza ddi Katonda? Gwe omulamu ayagala okuyita mu bo bakusabire oli ku advantage nene kubanga abafu tebatendereza Katonda, omulamu yatendereza. Abajulizi batendereza balamu, abajulizi bayimirirawo ku bibakkiriza nti bye bituufu mu kiseera ekyo ne bafu ne babifiiririra. Naye kati gwali wano olwaleero oli ku advantage nene nnyo okusinga Kizito omuto. Musomba somba soko simbe wa wakati. Otyo. Omulabi katukomewo katono. Weewaawo bw'onookabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Ebigenda mu maaso mu nsi obiraba oba obisaako ebirowoozo. Tolowooza nti birina kye biranga. Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu kyonna ekigenda mu maaso wansi w'enjuba. Okimanyi nti nno enneeyisa gye weeyisaamu yeekuwa ennamula ku butya obulamu bwo kye bunaabeera. Ku 3ABN TV ogenda kumanyisibwa ku biseera bye tulimu. Enkomerero y'ensi yaddi. Kiki Yesu kyakola mu ggulu? Abakkiriza Katonda balyaki? Awamu n'ennyimba ezitendereza awamu n'okugulumiza Mukama Katonda. Tokkiriza kusuba wadde eddakiika, Mukama akuwa omukisa. Weewaawo bw'onookabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Omulabi waffe nkulisaayo mu short break gye tubaddemu. Tweyongera okuyiga ku nsonga ekwata ku bajulizi ne lwaki tubajjukira ate ne dda tumanye lwaki tulina okubajjukira naye ate biki bye talina kukola nga tubajjukira. Musumba wetukomye ng'okyatukakasa. Wetukomye badde nkutegeeza nti abajulizi abali ennamugongo ffe abalamu tubasinga emirundi gyonna. Ne Bayibuli egamba nti enswera ennamu esinga kabaka afudde, kubanga yo eyinza n'okutambula, yo eyinza n'okubiika amagye n'ezaala abaana, naye kabaka afudde talina kyayinza kwekolera. Olwekyo abajulizi Kizito omuto, Bazzeketta, Kiriggwajjo, buuza abali awo n'abalala
batuli wansi nnyo era Katonda mu ggulu yeewuunyiza ddala abantu abalamu engeri gye bayinza okutambula bagende eri abaafa babeeko ne kye babakolera. Ekyo bw'okikola ng'oli mu Kristaayo obeera ovvodde Katonda ekibi ekitayinza na kusonyiyibwa mpozi nga weenenyeza mu mazima n'okireka. Olw'ensonga eyo omuntu yenna bw'ajjukira abajulizi mu ngeri eyo ey'okukkiriza nti bakyaliyo balamu, omuntu oyo aba alinnye mu bigere eby'obulimba bwa Setaani obwasooka. Bikola Lubereberye 3:4 nga tumaliriza. Lubereberye 3:4. 3:4 agambye omusota ne gugamba omukazi nti, Setaani n'agamba omukazi nti okufa temulifa. Ani yayogera oyo? Omusota ne gugamba omuki? Omukazi nti okufa temulikola ki? Setaani ye yasooka okugamba omuntu nti tajja kufiira ddala. Kubanga Katonda yali amugambye mu 2:16 ne 17 nti olunaku lw'oligulyako tolirema kukola ki? Setaani bwe yajja n'amugamba nti Katonda alimba, tojja kufa. Kati tulina olutalo wakati wa Setaani ne Katonda. Katonda agamba nti kiri gwajjo Kizito omuto buuza abali awo bazze ketta n'abalala bafiira ddala. Setaani agamba nti nedda, newankubadde baafa naye tebafiira ddala. Bakyayinza okukola ebyamagero, bakyayinza okukuwa obulamu, bakyayinza okugabira omukisa. Ekyo kye tuyita obusamize. Olwekyo omuntu yenna okusituka okugenda ku bajulizi Namugongo nga tajjukira bujjukizi kubayigirako bye baakola naye anywere, naye ng'agenze kubanga bakyali balamu bategeera bagaba emikisa, ntegeregese bulungi, oyo musamize. Era ne bwoba mukulembeze wanzikiriza ng'oyigiriza abantu okugenda Namugongo, si kujjukira bye baakola nabo banywere, naye ng'obalowoozesa nti abafu oba abajulizi bakyali balamu era balina bye bayinza okubakolera, ovvoola Katonda, obuze ekisibo, ogenda kuzikirira nakyo kubanga toyigiriza mazima ga Bayibuli geesomesa. So kati musumba bakole ki? In short, bikula Isaaya tuba tusembyayo essuula Isaaya 8 Isaaya 8 olunyiriro lwe 19 n'olwabiri lwe njagala tusembyeyo. Agamba atya? Era bwe babagamba nti mubuuze abo abaliko emizimu n'abafumu abalira ng'ennyonyi era abajjoboja eggwanga kibuuzo ekyo nno eggwanga tekirigwanira kubuuza Katonda waabwe. Eggwanga tekirigwanira kubuuza Katonda waabwe. Genda mu maaso. Ebigambo eby'abalamu mwandibibuuzizza bafu. Owulidde akagamba ekkanisa ya Katonda, eggwanga lya Katonda, abantu abeeyita Abakristaayo, abantu abeeyita abalokolebwa, abantu abeeyita abasoma Bayibuli bayinza batya okutambula babuuze ebigambo by'abalamu babibuuze abaafa? Bayibuli kyeva egambye nti tuyinza tutya okubuuza ebigambo by'abalamu ne tubibuuza abaafa? Eggwanga terikigwanira kubuuza Katonda waalyo. Yesu gwe tusinza si mulamu okugenda okubuuza bazeketa. Yesu bamuyita na Yesu. Yesu gwe musinza, njogera ku mmwe abagenda Namugongo, yafa mulyoke mugende mubuuze Kizito omuto. N'otambula kilometers 3 onoonya Kizito omuto yafa nga Yesu ali Masaka ewammwe gy'osula. Ebigambo by'abalamu nga sikulu fees, ng'okufuna emikisa, edduuka okutambula, bizinesi okulaba omukisa, n'ojja n'obibuuza kiri gwajjo. Kati leeta amagezi
Olunyiriri olwabiri lugamba lutya lusome. Olwabiri. Otyo. Lugambye nti tudde eri amateeka n'obujulirwa. Tudde eri amateeka n'obujulirwa. Obanga teboogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri. Amazima. Mazima obudde tebugenda kubakeerera. Amagezi ge gano gembawo. Mmwe mwenna abeeyita bakkiriza Yesu mudde eri amateeka ga Katonda n'obujulirwa obuli mu kigambo kye. Bwe kibanga abantu abagamba okgendayo nammwe abagenda nga temwogera ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri, mazima mummwe temuli musana. There is no light. Olw'ensonga eyo ffe tubayita buyisi bakomewo eri amazima ga Bayibuli. Tomanya bwe banaakomawo gye gali banaafunira emmeeme zaabwe obulokozi. Bwe banaba tebakomyewo gye gali bajja kuzikirira naye nga tebalina kyakuwoza. Ge magezi go kagenyeza okuwa. Tweyanziza musumba naye mu bufunze awo tugambe nti abakola ebirungi ku lwa Katonda tubajjukire mu ngeri y'okutendereza Katonda n'okubayigirako n'ebyamakulu by'abakozesezza. Yes. Tukomaawo. That is very right. Ekyo tekirina mutawaana. Kituganda kubajjukira. Tibannange nti gundi ne gundi yaliwo. N'ayimirirawo ku lw'amazima. Katonda bwe yali ayagala. Yes. Naye ekyokusooka waate batusabiriza. Nedda. Ekyo kiba kirwanagana era kikontana n'okuyigiriza kwa Bayibuli. Tweyanziza nnyo musumba, tweyanzeege. Okitangaazizza bulungi nnyo. Kaakati nno waliwo eyatuweerezza omulala ekibuuzo ekyatugambye nti yagambye nti Bayibuli eyawula mu buwangwa esosola cultures. Okugeza nti abazungu basobola okukola ebintu ebimu ng'okwambala empale ate nga abaddugavu tebakkirizibwa. Oyo no Edison eyabuuzizza ekibuuzo. Okay. Naye ndaba abaddugavu bangi bambala empale. Simanyi bwe yabadde tuzayogera ku trousers. Yes. Naye bwe ziba trousers still. Era ndowooza bazambala abaddugavu. Very many people. Ne gy'otundira yonna ku makubo yonna gye ziri. So maybe ndowooza nti mbadde njagala kitereezaamu nti toyizaga nti abaddugavu tebakkirizibwa. Naye ndowooza kye yabadde agezaako okubuuza ndowooza kye kifaananyi kyalaba mu Seventh Adventist Church. Ekyokubeera nti ekkanisa edikampeininga ze kigambo kye mbanja okukozesa. It doesn't consider it sin. Naye edikampeininga ekigaana ekiziyiza abantu okukozesa empale ng'ebyokwambala wano mu Uganda lwakuba akozesezza baddugavu. Kati abuuza ekibuuzo waliwo okusosola kubanga ate be bamu ate Abadventi asobola obbasisinkana mu buwangwa obulala ng'ate bo bazambala naddala Western culture. Tebali mu Uganda. Kati abuuza ekibuuzo bannaye Bayibuli esosola. Ne waffe gye bigaana ngezaako okusika ekibuuzo kye nkifune bulungi perspective entuufu kubanga bw'okirekanga bwe kiri kiba tekitegeerekese kubanga abaddugavu bazambala. So ndowooza buuza lwaki mu Badventi kiri bwe kityo. Kisooka omulundi guli we twali tuyiga Bakolinso ekisooka essula 6 sooka osomaawo. Njagala kusima Bakolinso ekisooka 6 19 paka 2 then nange naasoma olulala olw'obudde. Bakolinso ekisooka olw'omukaaga 19 na 2 agamba atya? Agambye 19 oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu ali mu mmwe otyo gwe mulina eyava eri Katonda nammwe temuli ku bwammwe kubanga mwagulibwa na muwendo kale mugulumizenga Katonda mu mibiri gyammwe. Ate Bakolinso sooka 10:31 lugamba nti kale obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekigambo kyonna mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Kati bikula ne Matayo 5:16 kubanga obudde tetulina bungi. Njagala tuzigatte wamu 3. Mpa ensonga lwaki twambala. Kati kyenziramu Matayo 5:16 agamba atya? 5:16 agambye nti kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu otyo balabenga ebigambo ebirungi byemukola balyoke bagulumize Kitammwe ali mu ggulu. Bw'ogatta ennyiriri ezo zonna 3
zirimu ekigambo ekifaanana lw'ekitiibwa kya Katonda. Twambala n'okkola ebirala byonna Katonda abeere ng'aweebwa ekitiibwa. Eyo y'ensonga yokka lwaki twambala. Omuntu yenna bw'ayambala olugoye si lwa nsonga eyo butereevu aba agudde mu katego ak'okubeera ow'amalala eyeegulumiza yekka so si okugulumiza Katonda. Kikyengeza kugamba kye kino nti Bayibuli terina yo ssuula ennyonnyola kika kya ngoye kyakwambala. Nti bw'obikkula nga bw'annyonnyola ku mbizi, embizi teriibwa, kino tekiriibwa, bino biriibwa. Tetulinayo ssuula yonna mu Bayibuli ennyonnyola twandyambadde kiti. Abo oba oyambala olugoye lulina kuba lwa langi bweti, emikono girina okuba nga gyekutte mu katini, mulina kwambala masuuti oba olina kwambala lweru. Bayibuli terina kunnyonnyola okwo. Ngenda kuwa ensonga lwaki. Naye wabula erina kye tuyita principles. Bayibuli eyinza obutannyonnyola kika kya lugoye ki kye wandiguze ku dduuka, naye erina principles ezandifuze omuntu ayambala. Principle esooka Timoseewo ekisooka 2. Timoseewo ekisooka 2 olw'omwenda n'olw'ekkumi. Nange nja kubikula wano olw'obudde tusobole okwanguwa. Timoseewo ekisooka 2 olw'omwenda n'olw'ekkumi. Principle esooka egamba etya? Agambye nti bwe batyo n'abakazi beeyonjenga mu byambalo ebisaana n'okukwatibwa ensonyi, okwegendereza, si mu kulanganga nviiri ne zaabu oba luulu oba engoye ez'omuwendo omungi. Sogokomaawo. Modesty, mweyonjenga mu byambalo ebisaana. Ekigambo modesty kitegeeza nti bw'oba ogenda kwambala olugoye, ekisooka kakasa nti gwagenda okulwambala ogenda kusigaza emirembe gy'obulamu. Olugoye luteekwa okubeera nga luwagira ebyobulamu. Singa omuntu oyambala essaati nga fitting n'eppeesa lya wano nga likutuse ku ndiri libweru liti n'olubuto luli bwe luyise mu ssaati, ekyo ekyambalo si kya bulamu. Ntegerekese bulungi. Singa omuntu obeera ku temperatures kati temperatures ngeza Middle East n'oteekamu essuuti yange eno enzito bweti, toli modest kubanga oyambadde ekyambalo ekitakulekera bulamu. Bw'obanga ogenda okwambala ekyambalo kyonna kirina okuba nga kikulekera obulamu, ng'oli fine, oleme okwambala ekyambalo ate ekikutta mu bulamu. Olinga nti bw'oba oyambala yambala ekintu ekiri acceptable okusinziira mu mbeera n'obudde mw'oli. Kakasa nti kyogenda okwambala kigenda kujja kikulekera obulamu, so si kwambala lugoye n'otuuyana n'otulukuka amaaso ne gavaayo ne gakumyuka amazzi ne gakuggwamu kubanga oyambala olugoye. That's not right. Modesty kitegeeza okwambala ekintu nga kitukula, neat. That's what we mean by modesty. Totandika kwambala biddugala, bivunyavunya, engoye eziwunya zoyambalidde wiiki 2 okujja ng'olina ekizibu ku mutwe nti oli mulalu. Naye obanga oli mulamu. Modesty means you have to be neat and smart and clean. Modesty gy'ayogerako wano etegeeza nti obanga oyambadde ekyambalo kakibeere nga buli muntu yenna bw'akitunulako akkiriza nti oyambadde mu ngeri entuufu esaanira. That is the principle 1 efuga ebyambalo. Tajja kugamba nti gula essaati bweti, ne bw'ogula essaati ng'olubuto lugenda kuyita bweru, there is a problem. Tagenda kugamba nti yambala essuuti bweti, naye oba ogenda kujambala tunuulira modesty. Ensonga ey'okubiri esangibwa mu kyamateeka 22:5. Nze kandusome lugamba omukazi tayambalanga kya musajja, so n'omusajja tayambalanga kyambalo kya mukazi, kubanga buli akola ebyo wambuziza eri Mukama. Principle maybe principle number 2 egamba n'omusajja tayambalanga kya mukazi. Principle number 2 egamba bw'oba oyambala you have to respect gender. Kubanga bano bayogereramu bino omwana bwatte baali na mpale, Abayudaaya tebaali na mpale, zino trousers zetwambala mu ddungu tezaaliyo. Abasajja n'abakazi era bonna bayambalanga kyekimu.
naye enjawulo abasajja balina kye baateekanga munda ekyenjawulo ku bakyala ate nga balina engeri gye beesiba ne be beekubira mu ngeri ey'enjawulo. Mu bufunze ekyambalo principle neegamba nti bw'obanga oyambala oteekwa okukakasa nti waliwo difference mu genda mw'oyambalira. Toyambalanga n'obeera mu bulamu obubuzaabuza. Besides okulowooza nti abakazi bayinza okwambala eby'abasajja, ate singa omusajja ye mu buwangwa bwe waffe kati ng'obwo wano mu Uganda ateekamu sikaati. Okiraba? Kale sikaati yinza okuba kale omusajja singa ateekamu gomesi najja ku kituuti. Najja ku kituuti. Oba kale abasoma amawulire ku ma TV n'atusuuliramu ku kagomesi awo ng'asoma amawulire ag'ennya. Kyendowo kyeŋŋamba kye kino ti singa osanga omusajja oba pulezidenti waffe oba muntu yenna omusajja ng'akozesezza ekyambalo ky'abakazi, how do you feel? You feel offended. Toyinza kulaba pulezidenti wa ggwanga Uganda aze ku address state of address ey'eggwanga najja ng'ayambadde sikati ne blouse. How do you feel? You feel offended already. Kati principle y'okubiri ya Bayibuli egamba you have to respect gender as you put on. Tekubulira lugoye kirwa kwambala naye gender oteeka okubanga oli sensitive. Wookolera ensobi n'oyambala ekya gender endala nga kiri known kya gender ndala. It is not right before God. Then principle y'okusatu ey'okwambala eri mu ngero 21 ngero 21 lusomenga nange bwe mbikula oli olula tusobole okutambulira wamu. Kye ŋŋamba kye kino Bayibuli terina ngoye ze tuteekwa kwambala ze yalambika naye tuwa principles ze tuteekwa okusinziirako nga twambala. Olwokuna agamba atya? Amaaso ageegulumiza n'omutima ogw'amalala ye ttabaaza ey'ababi. Otyo kwenoonya kwe kwonoona. Amaaso ageegulumiza n'omutima ogw'amalala ye ttabaaza emulisiza ababi. Principle y'okusatu olina kwambala si ggwe kulabika naye Katonda alabibwe. The moment you dress to show your own body, kasita oyambala balabe ebbeere lyange nga bwe lyatundukayo, balabe akabina kange nga bwe nakafuna, balabe figa yange nga bwe yafaanana, balabe. Kasita oyambalanga olugoye olutaddeko kusikiriza balala kuteeka mu maaso ku ggwe so si Katonda, oba omenye principle 3. What is the purpose of dressing? Tugambye nti ekisooka oteekwa okwambala mu ngeri esaana ejja mu mbeera y'obudde ekulekera obulamu, engoye nga zitukula nga n'abakutundako balaba nti omuntu ayambadde. Ekyokubiri oteekwa okwambala ng'okwambala kwo kwawula genda era nkugissaamu ekitiibwa. Ekyokusatu oteekwa okwambala nga si ggwe agenda okulabika naye Katonda alabike. Bw'otungisanga akagoye konna ku kyalaani oba n'ogula olugoye lwonna mu dduuka ng'oluguze balabe ggwe, Bayibuli egambye nti omutima ogw'amalala n'amaaso ag'amalala ye ttabaaza y'ababi, kwe kwonoona. Ne wali yagambye nti abatabeera gender sensitive bamuziza eri Mukama. Principle y'okuna Befeso 4:17 ne 19 agamba bwa Befeso 4 kati somo 17. Kyenva njogera kino ne ntegeeza mu Mukama waffe mwe mulemenga okutambula nate era ng'abamawanga bwe batambula mu birowoozo byabwe bitaliimu, nga bazikizibwa amagezi gaabwe, nga baawulibwa ku bulamu bwa Katonda olw'obutategeera obuli mu bo, olw'okukakanyala okw'emitima gyabwe, kubanga beerabira okulumwa ne beewaayo mu bwenzi okukolanga eby'obugwagwa bwonna mu kwegomba. Ate awo njogera bugwagwa na buseegu. Principle ey'okuna oteekwa okukakasa nti bw'oyambala olugoye teruleeta bugwagwa. Waliwo ebitundu by'omubiri nga tebisobola kulagibwa, nga n'abo abagamba nti tebambala babibikka. Waakiri bateekawo akalagala, waakiri basibawo eddiba, waakiri beggaliro okusinza mu buwangwa bwabwe. Kati principles ziri 4 ezifuga okwambala. Era ezo omuntu kw'alina okusinziira okusalawo kikyanaayambala kikyataayambale.
kale yabuuziza ekibuuzo kino ng'agamba nti waliwo okusosola lwaki bano bambala ate bali ne batambala. Njagadde kusooka kusomesa kwambala inigeno. Ebibuuzo ebirala ebyandizze bibeere nga biri covered mu kino. Kati gwe wenna agenda okwambala ebyo bina bitunuulire. Ekisooka ekiru kye ngenda okwambala kisaanira. Ekyokubiri ekiru kye ngenda okwambala kindeka kisaanira mu maaso g'abantu kisaanira mu maaso g'abantu ne mu maaso ga Katonda. Ekyokubiri kye ngenda okwambala tekibuzaabuza genda kikula kyange. Kubanga bwe kiba bwe kityo nga buli muntu asobola okwambala kyayagadde, then abasajja naffe twambale ku gomesi. Tulaba abakyala bwe munaatunula. Mukyala kyayinza okukkiriza bbawo okufubutuka mu nnyumba nga yambadde sikati ne blouse. Njogera wano. N'amuyamba nako n'amugololera. Oyinza okugololera bbaawo sikati kati nze ndi musumba. Ndowooza mukyala we nga ngololedde ka top ne blouse ne sikati nga ngenda okubuulira ku lunaku lwa Ssabbiiti. Ne bw'aba akuwagidde omuntu gw'osooka okusinkana mu tena bakikkiriza banzingirako awo ku mulyango ne basooka bantwalako ebutabika. Lwaki bantwala ate ng'okwambala tekuyina value? Ekibantwaza nti nyambadde okwambala okutassizaamu kitiibwa genda. Then ensonga y'okusatu oteeka okwambala nga si gwe gwe bagenda okulaba. Oteeka okwambala nga bagenda kulaba Mukama. Kati nze nga bwe nyambadde kati naye bw'oyambadde kati omuntu alaba puroguramu eno alaba ekifaananyi nti tufaanana ne kye tukutte. Naye singa nazze wano okusoma Bayibuli eno nga nyambadde kamusalankwawo nga wano ntaddemu kishooti wano magulu wansi galabika. Aga musooke mulindeko kino. Tuli ku kitu tulidde abalogatu wayo omuyaayi gwe bakwasizza Bayibuli yavudde wanga nyambadde akofiira nkafunyiza katunudde mabega. Era balege oba muyaayi ekyabuulira ntegeregese bulungi. Mu bufunze okwambala kukulu. Kati oteeka okwambala Katonda yagenda okulabibwa. Ekyokuna okwambala kwonna kuteekwa okubaawo nga tekuleete buseegu. Ebyo ebina kasita obigoberera kati awolonda engoye ez'okwambala n'ezitali za kwambala. Akasembye yako musumba obuseegu nti nebo obuseegu nebo obogenze mu bifo ebyeteetaaga ngoye nyingi. Kituufu era teekamu okwegendereza sikulwango ofuuka omuseegu ng'osasamaza abantu. Olw'ensonga eyo kikulu nnyo okumanya nti okwambala kuno kutambula ne culture. Ekyo kati nziramu ekibuuzo nga ntuuse ku kibuuzo. Barumi 14:14 lusome. Okwambala kuno toyinza kwawukanya na buwangwa. Kwambala kuno toyinza kwawukanya na buwangwa. Agamba atya? Abalumi 14:14 otuuseewo obanze ensome. Mmanyi era ntegeeredde ddala mu Mukama waffe Yesu nga tewali kintu kya muzizo mu buwangwa bwakyo wabula eri oyo akirowooza nga kya muzizo kiba kya muzizo. Kyetutegeeza kyeki nti byonna birungi naye kisinziira buwangwa ki bw'olimu. Walema okubawo omuntu aleeta judgment nti singa asanga obuwangwa obw'abakalamoja mu nsonyi okubogerako oyinza okuba nga oli mu kalamoja ng'olaba n'ekitumanyi nti kalukyowweya yaabwe they are almost half naked. Nti bw'osanga omuntu muwanga obw'obukalamoja ng'obuwanga bwabwe bukkiririza nalaba bano aba Eswatini that is Swaziland. Obuwanga bwe bukkiriza abakyala kubikkako bubisi mabeere ne kabaka bwe yajja wano nga musajja olubuto luli luddawa bweru. Mu Kristo Yesu teri kya muzizo. I want people to understand that. Tetuyina lugoye lwe tujajinga nti lukyamu. Kubanga Ow'Enswatini bw'onaasanga omukadde w'ekkanisa mu Swaziland akubba ekigambo ng'olutu luddawa bweru. If it is a culture wabeera mu Kalamoja yambadde half naked. Ebuyindi balina bye bambala, mu Amazoni balina bye bambala, mu Bulaaya balina bye bambala, mu Buganda balina bye bambala. Buli buwangwa bulina eby'omuzizo n'ebitali. Kaakati ekibuuzo kino olutooka akibuuliza mu setting eyaffe wano tulina bye tukkiriza nti bino bye byambalo by'abasajja, bino bye byambalo by'abakazi. Teri muntu teri muntu ayinza genda kukwanjula n'agendera mu mpale.
teri muntu ayinza genda kusezaala we mu buwango bwaffe obwa wano bwe ngamba teri muntu ayinza genda wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ntegerekese bulungi n'agendera mu mpale akukiwala obeera omukunamidde mulimu n'abazadde nga ye aga nti nze mwana wange bw'obeeranga ojja wano tetonterangamu obuwale bwobwo bwe Kampala kubanga okukunama oba ntegerekese bulungi kakati teriiyo judgment gye tupozinga eri muntu yenna any dress can be good but obuwangwa bw'olimu bugiraba butya kikulu kyekyo musumba kye bagamba nti bw'ogenda ebulyambwa olyambwa nawe olyambwa kati western culture toleeta embwa n'ogirira gye batagirira kati obulabe bwe buva kwe kutandika okubeera wano mu Buganda n'oteekawo omudaala gwa pusi bajje bakusange ng'otaddewo omudaala gwa kapa oba ogw'embwa soka oguteekerawo ekkongo oba China abantu basimba layini ne bagula so the issue is eno with the campaign trousers because in our culture mu buwanga bwaffe mu Buganda wano tetukkiririza mu mpale tetukkiririza mu mpale ng'ekyambalo ky'abakyala ebyambalo by'abakyala tubimanyi oba oyagala okukitegeera ekyo genda mu Buganda obuuze mu nkuluze abakyala bambala batya ffe tugamba nti abakyala bambale ng'abakyala n'abasajja bambale ng'abasajja naye abazungu ewaabwe bwe kiba nga tekirina buzibu mu buwangwa bwabwe omanyi twaliyo abantu abambala sikaati Scottish waliwo ne mu isaidi y'ebuyindi eyo baggwanga ki eriri awo ba Nepal obaani prime minister waabwe ng'ayambadde kiteeteeyi ku mukolo omukulu ogw'eggwanga kati obuwangwa obukkiririza mu biteeteeyi nga byambalo by'abasajja ne mu Scotland it is okay abo bambale kyalinga kiteeteeyi bwe kituli nga temusajja ona naye nga ekikanzu ekkawansi ekyono nga kitemera wano mu maviivi okulagirira ddala nti yali mu sikaati tayambadde kanzu kati so mu bufunze nga tumaliriza ekibuuzo kino buli buwangwa bwambale nga bwe bulaba okwambala bwe kufaanana toleeta sikaati yo olw'okuba abasajja bambala sikaati mu Scotland kati gwe nojja eno ewaffe n'oteekamu sikaati ne bw'obeera Scotland you are fine and God won't judge you kati empale bwe kiba nga kyambalo ky'abakazi wano it is okay n'olw'okuba tekiri we campaign it and we told them yambala ng'omukazi bw'akola ki bw'ayambala then oleka abazungu bambale nga nabe bambala mu buwangwa bwabwe tebalina mutawaana so mu bufunze bayibuli tesosola buli omu ayambala ng'obuwangwa ebukola ki kasitaba nga ogoberere principles n'ennya ezifuga ebyokwambala yes kale tweyanza nnyo tweyanze musumba akaseera k'otuwadde naawe omulabi bwaffe bw'otyo tukweyanziza akaseera k'otuwadde okubeera nti otudde wamu naffe ne tumala essaawa yaffe eno bulungi nga tweyongera okutegeera ki Katonda kyatugamba okukola. Musumba olina gw'oyagalizaayo Sabiiti? Njagala okwagaliza mukyala wange ne maama wange nno yabeerako nnyo mukyala Susan Sempala enansa naawe tava ku programu mwagaliza Sabiiti ennungi. Mukama akuwa omukisa nammwe mwenna abatulaba abatumanyi n'abatatumanyi Mukama abawa omukisa Sabiiti ennungi mugyeyagaliremu katugalewo programu yaffe n'okusaba. Mukama tukwebaza kubanga ozzeemu ebibuuzo gye tuli mulimu ebitategeerekese bulungi osanga mu bulamu bwaffe naye tusaba Omwoyo Omutukuvu ayongere obinnyonnyola n'obbigaziya tuwa omukisa ne mulundi oguddako tunatukomyewo kigambo kyo kyogere gye tuli owa omukisa abantu bonna abalabe programu eno n'amaka gaabwe n'emirimu gyabwe na buli kimu otuwe Sabiiti ennungi Mukama ekiwummula eky'omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye amen. Okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe mubuuze amakubo ag'edda oluguudo olulungi gye luli mutambulire omwo. Nyo